awaka omusajja ng'agenda omuwala nga yeefuukuula ng'omukyala agenda okukebera mu kakeesi nga mulimu ekipapula ekiraga nti husband ayingira e Zanzibar ayingira mu Kenya n'amala n'akomawo asala boda n'amala n'adda n'agamba ye omusajja aba alazengawa newala bwe wati yafunayo omukazi omunakenya jatatwala paasipooti nkulaba ng'agenda ngera addamu ng'abuulirako sisita we ng'amugamba sis okimanyi nti nono ga yayingira mu Kenya yakuba ekifaananyi n'akiraga muganda we namugaa okimanyi nti ono ga yayingiranga mu Kenya buli kiseera olowooza aba agenze kukimayo ki namugamba wabula simanyi oba yafunayo ajati e Kenya omanyi eno tikitooko osolaako omuntu ng'ate omuntu ali Kenya n'ogamba owaayi omusinkane n'ogamba mufiirako mukwana abantu basisinkana buli wamu munaye ng'omuwala nga kimulumya omuntu ate teyakibuuza ki musajja teyakibuuza musajja ng'amutya kati olwa stress ennyingi gayi gye yali ataddewo awaka omuwala yagamba kaŋŋendeko ewaffe mpumulemu for 3 days ng'awulira ali stressed takyafuna cuncuna mufumbo wa mpeta omusajja yeekola ebintu anyiize buli budde ali mudde ate ng'alaga omutima gwe gutandise okukyuka gulinga ng'omutima omubi alaga nti akooye ng'alaga kisenga akozese ku washroom agenda okulaba ku buliri kuliko akagoye akeeru akawaiti ate nga sisuuka kati kugamba ne bimusobera nga tamanyi bbawe kikyabadde akola ki akola amuwulira ayogera webale nnyo alaba byatategeera ate alabyewo akagoye akawaiti kati omuwala agenda okuva bwati mu kiyigo omusajja n'arushinga mangu azinga akagoye akole ki akateeke mu drawer akasindikeyo bwati ate omuwala n'amusanga kati from then omuwala yatandika okulota nga bba wa mutuga ng'aloota bba wa mutuga aloota omusajja amusuula ogwasooka yaloota omusajja amutuga n'azukka n'aleekaana nnyo omusajja n'amugamba gw'oleekaanira kiki lwaki otuwoganira obadde ki ekikulu temusaba nga mugenda okwebaka so whose problem is it ng'olwo luyita olulala ng'aloota omusajja we amusuula mu kinnya omuwala n'azukka ng'omusajja bwe yazukka n'atunulira omuwala oyo omuwala yatuuka ekiseera n'azukka n'atunulira bbayi bw'ati ng'omusajja yeebase nga takyamutegeera ng'omukazi kati yatunula ebirooto byatandika okumuleetera sleepless nights kati nga buli waloota akubira mukwano gw'oyo era ye muganda we bestiwe next of kin thank you ng'amukubira essimu ng'amugamba sister ebirooto mu butuufu byeroota kuuma sikyakola ki sikyabitegeera musajja wesiriiwo omuwala ng'agenda Allah yamusaasira talina kye yakoona wabula yatiptoyinga n'atuuka ku kisenge yasooba ekisooka n'ekisembayo n'asanga oluggi nga luggule we luti osobola oteekawo woteeriizo n'olaba ekiri munda yalaba bbaawe ng'ayambadde ekkanzu zino ekkanzu ennene ez'amusalankwawa nga njeru bulungi ng'ataddewo ekifaananyi ky'omukazi wansi ng'alinga ng'ali ku musala n'akagoye kali eri akeeru ng'akutte n'ekiso nga bw'alaamiriza ng'agamba nti nze omukazi annemye okutta mujje mumwetugire mumwetwalire omukazi ki mukazi we bweyebaka nembuli oyo ng'ayogera ng'agamba nti ngezezzaako buli kimu naye omukazi wange annemye okutta mmwe mujje mumwetwalire mubawadde omuwala nga atiptoyinga ng'amagulu gamukankana ng'addayo emabega ng'afuluma ng'agenda omuwala bwe yafuluma n'agenda n'addayo n'abuulira muganda we kyalabye wa bbaawe nebyawulidde buli omu teyakikkiriza omukisenga akozese ku washroom agenda okulaba ku buliri kuliko akagoye akeeru akawaiti ate nga sisuuka kati kugamba ne bimusobera nga tamanyi bbaawe kikyabadde akola ki akola amuwulira ayogera webale nnyo alaba byatategeera ate alabyewo akagoye akawaiti kati omuwala agenda okuva bwati mu kiyigo omusajja n'arushinga mangu azinga akagoye akole ki akateeke mu drawer akasindikeyo bwati ate omuwala n'amusanga kati from then omuwala yatandika okulota nga bba wa mutuga ng'aloota bba wa mutuga aloota omusajja amusuula ogwasooka yaloota omusajja amutuga
n'azuukuka n'aleekaana nnyo omusajja n'amugamba gw'oleekaanira kiki lwaki otuwoganira lwaki otuwoganira obadde ki ekikulu temusaba nga mugenda okwebaka so whose problem is it ng'olwo luyita olulala ng'aloota omusajja wamusula mu kinnya omuwala n'azuukuka ng'omusajja bwe yazuukuka n'atunuulira omuwala oyo omuwala yatuuka ekiseera n'azuukuka n'atunuulira bayi bw'ati ng'omusajja yeebase nga takyamutegeera ng'omukazi kati yatunula nga yatunula ebirooto byatandika okumuleetera sleepless nights kati nga buli waloota akubira mukwano gw'oyo era ye muganda we bestie we next of kin thank you ng'amukubira essimu ng'amugamba sister ebirooto mu butuufu byeroota kuuma sikyakola ki sikyabitegeera musajja ndoota nsuula mbinnya ndoota ntuga kunfumita ndoota ntuga emirembe gimpeddeko ng'abirowoozaamu ng'omuwala amugamba gumiikiriza kakkana omuwala agamba ng'awulira ate olokose mama we kye yamugamba ayogeddeko ne mukadde naye era okuddayo no mu kisenge ne muganda we yamugamba mama agamba nti waliwo omukazi naye nze nkoze okunoonyereza tekimmalira oli omusajja yali very very smart era abantu abalina ba partners nga mulowooza nti osobola okukebera essimu y'omuntu n'ofunamu information some phones it is not easy abantu balina bu app abantu balina gye bakweka whatsapp ezo ziri private nga ne bw'obeera ofa tosobola kugwa ku message yonna musajja gye yamusindikidde ate simanyi oba abantu bakimanyi nti osobola okubeera ne whatsapp ebbiri mu ssimu emu ne whatsapp essatu nobeera ne whatsapp GB nobeera ne whatsapp business nobeera ne whatsapp messenger zonna nga ziri activated ku nnyamba ez'enjawulo nga Latifa amanyi nnamba eno Aisha amanyi eno Nadija alina gy'akozesa ate nga bonna tebasobola kwetegeera so bino bye mugamba buno osobola okukebera essimu y'omuntu n'ofunamu information eyange osobola n'ogikebera mulimu whatsapp emu era n'otafunamu information my dear omusajja ng'ali very secretive nga tosobola nategeera nga mwegendereza nnyo kufa nga n'akantu katono ne wekamukoona kalowooza agenze kati munaye ng'omusajja ng'avaako kati omuwala yakaaba amaziga mangi mama we n'abitegeera sisita we naye yaliwo ne bamutuuza ne bamugamba toddayo nga famire wayita ennaku bbiri ng'omuwala buli kiseera awulira ekintu kimugamba genda ewaka ddayo ewaka kati bamusanga asinikinga out ng'ayagala kugenda ne bamukwata n'abyogera nti mpulira ekintu kingamba ngenda ewaka omutima gungamba genda ewaka mpulira omuntu angamba genda ewaka munnaye muganda we ne maama we nga bamukwata ne brother we omulenzi nga bamusibira mu room omuwala ng'agaana ofuluma wayita ennaku ezi jjukira abafamire y'omuvubuka baali bakimanyi nti ono owuma luno omuwala bafumbo bakola nnika weebale nnyo nga bakuba essimu ebika babikaani babika omulenzi umaru zetandikiddewo nanti programu etandike engeri gye nabadde nalinze dda ekituufu kyewalinze onindisizaamu kolero mumpi naye era olindangamu abantu baguze emmotoka olaba gwe n'ogamba mu obwavu we buli naye abantu emmotoka ziri mu kuba ojjamu ali ati nze abannayuganda bansobera simanyi ssente ze bazijjamu alevuga emazima jjamu ali awo naye kyolina okumanya abannayuganda bo ssente bazirina osobola okubeera ng'okaaba ssente naye njagala okujjukiza muganda nga ndaba okaaba wekka abantu ssente bazirina abantu ssente zaabwe bazirina kati okumanya abannayuganda balina ssente malevu tebava mu bbaala ate buli ebivulu ebya weekend byazzeemu okubeerawo leero sindi weekend ejja Dax Vibes babaddewo lumu naye era bonna byonna babibeeramu si nno nti nno leero gundi luli gundi ku lunaku lumu nedda kati awo babaddewo lumu naye ojja wegendereze buli weekend ne bannayuganda bavaawo waliwo ekivulu ekibaawo bannayuganda bavaawo bava mu Uganda okimanyi kwayo ekikola olunaku lwa Dax yajjuza sindi najjuza n'omuzungu waliwo omuzungu yali ku Serenawa Craig David soba ye oyo naye yajjuza
ate mube nali mmanyi ekigendo omuzungu yajjuza baana omuzungu yafuna abantu ogamba ono oyo Omumerika owa Simon Banks Smart Davis Smart bichi Smart bali Smart sound bichi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kiguzi ndiwo ne Maleview Media kuba nti tubatwalamu mu kibozibozi kyaffe kyentero baleeteranga naddala eky'abaana abawala. Emboozi eno olwaleero ekwata ku mwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala naye okusingira ddala omulenzi oyo alookera okufuna ssente nga tannaba kwetuuka banaye buli muntu alina obudde bwe ng'ayagala okufuna ssente naye nga tannaba Allah bw'aba tannaba kusitula ddala relax pray kakkana kakkana tozunga tobuuka myala tokola nsobi tokola era aba Jets Herbal Products bebanteekamu omusayi okola nti kyetambulira ddala bakugamba nti balina eddagala lyonna erya Herbal lyewetaaga okubeera nti nowejjanjaba abalina ulcers abalina sukaali ebizimba mu nabaana balina liver problem balina eddagala erya buli kika banoonyeeko abalina prostate enlargement obulwadde obwo akawago obw'abasajja bulumira ddala abaana abasajja exactly mubanoonyeeko babeere nga babawa ku ddagala eryo mulyeyambiseeko oleme okufuna prostate cancer. Prevention is better than cure. Badde nkunnyonnyola emboozi eno engeri gy'ondwisiza ennyo sigenda kugirwako nnyo naye njagala ozinnyonnyola abantu bagitegeere. So this was a newly married couple. Yangasiza bro saagala nnyo okunyumiza mboozi ze bro si mu bubi nakugamba ne luli eri badde nkunyumiza this was a newly married couple omwana ow'obuwala n'omulenzi ate bonna basiraamu ate bonna bato nga basiraamu bonna bato ate basiraamu omanyi abasajja abasiraamu abamu bagenda ne babeera ne ssente ne basukka eyo ku muzikiti gye musaalira eyo gye basinkana mu zimiitingi ogenda no interactinga n'abasajja abasiraamu abamu nga bagagga nnyo ekisuse bavuga emmotoka nsajja kyokka nga gwe bambi weeyiya wakafuna mami omuntu alina haki nga nnya n'asooka kuteeka ku pressure webale nnyo naawe oba olumu wakayingira ne mu bufumbo so bano abaana b'obulenzi babiri omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala nga bagira nga bakwatagana nga beewasa ku myaka emito kati omulenzi ono yalinga ng'abeera nnyo n'abasajja abo abagagga abalina ssente zaabwe basiraamu banne ku muzikiti abo bakola muri estate bakola abantu basalirako ku muzikiti mumanyi abasajja abo benjogerako naddala bali mu example baji bakaluba modulo asaga kuyingizamu linnya lya muntu yenna muno mugagga but si gwe twogerako right now kitegedde se mubi bambi se mububi oyinza okukitwala apasopa oyinza okitekawo nnyo naye abantu abalabyeko ku basajja abagagga eyo ku mizikiti mu meetings ez'enjawulo mu mikolo batera okubeera n'abavubuka be batambula nabo be bamentaringa okitegeera so gaayo ono yali overtaken n'abasajja baneeno ng'awulira ayagala abeere mu mugagga kati bwe yaddayo ewaka ng'agamba omukazi ng'amugamba nti babe njagala tulina okubeera abagagga ngera omuntu yenna wabanesobi tulina okufuna ssente onanneegattako mu lugendo lwange olw'okunoonya ssente omukazi ng'amugamba Allah wabeera asazeewo inshallah nja kubeera nkikwasaganya omuvubuka ng'amugamba nti oba onaaba onneegaseeko oba onaabeera tonneegaseeko nze njagala ssente nina okunoonya ssente nga bamazeeko ebbanga mu bufumbo like emyezi ebbanga ligenderedde kati baali balina kasimple apartment kaabwe si kabi nnyumba nnungi nga mwe basula barentinga but in a very nice place ate ngeri respectable oba ey'omuntu atandika naye ng'ate nga wawaggulu si balira abawansi abo mukasinga gaya alina n'emmotoka eno eyawansi swit kamotoka so sizina emmotoka ensajja kale nga muto nga byalina byonna bikola ki bimusaanira mu motoka mulimu swit kamotoka mulimu swit kamotoka mulimu n'emmotoka ennene okitegedde
ate nawe tokivuga ng'okizzaako eyo direction ejja kunkyalisa abantu obuuzaako n'omuntu oyo yali yaba ayagala okumanya munnange omusajja ng'ajja emyezi egyo gyaddako nga buli kiseera abeera asiriza wako omukazi ng'amugamba umaru kiki buzibu ki kiki nga toli musanyufu gayi ng'amugamba mukwano nze nembeera gye tulimu tekola ki tensanyusa njagala ssente omanyi omusajja nga yayagadde ssente awaka abeera very unsettled newoomuwaaki newooyambala otya newookola ki tasanyuka okitegeera munege ng'abeera very bitter baali tebalina mwana kati nga omuwala yali alina sister we nga ye best friend we ng'agenda ng'amugamba munange umara nsobedde buli wakomawo awaka abeera munyiivu like he doesn't respect me amunyumizaako ng'omuntu abeera buli kiseera ankyunga kwegamba ndaga nti ali very bitter kati ng'amugamba buzibu ki ng'aŋŋamba nti buli kiseera abeera ŋŋamba nti ayagala ssente naye namugambye agumiikiriza bajja kutuwa ssente kati omuwala bwe yaddayo ng'amaze okwogerako ne sisita we n'amugamba mukwano relaxinga kakkana singa tubadde ng'abalina ssente twaligenze ku umura ne tusaba Allah atusaase tufune ssente omusajja ng'ebyeddiini yabivaako dda yadde ng'atambula n'abagagga ye nga awulira omanyi buli muntu aba n'omuntu gwe yeegomba ng'agamba no matter whatever it takes nina okubeera ng'oyo omuwala okitegedde so gayi nga ye ebyeddiini yabivaako dda nga bw'omugamba insha Allah akulaba nga gwe sitaasooka ng'ayinza n'okukuba oluyi munnange gayi nga kyeyongera nga kigenda mu maaso kati omuvubuka ndowooza eyo gye yatambulira ng'afunayo eggezi nga bamugamba tugenda kugenda tukole ne bwe tuti tofaayo ssente zigenda kukola ki zigenda kujja kati gayi ng'akomawo nga bagenda nga mu tripu ng'apakinga ka keesi nga tabulira mukazi we wajja ng'agenda bugenzi kati ng'omukazi asooka ng'asirika ng'agenda ng'abulirako sitayi ng'amugamba okimanyi nti no bange yagenze naye talina kye yaŋŋambye teyanyeze I'm really very confused oba yafunyeyo omukazi omulala omuwala ye kye yasooka okulowooza yalowooza nti bba walabika afunye ki omukazi omulala ng'omukazi ye tebyasooka mujjira mbuno simanya ng'omusajja atambula anoonya ssente ye agamba n'agamba naye ono omusajja like atanoonya ssente kyekanze gwakoze eki gwakooye omuwala ng'asirika gayi ng'agenda ng'amalayo ennaku 3 ng'akomawo ng'amubuuza bw'obadde olazeewa omusajja ng'amugaa tojja mukumbuuza tombuuza bya kisiru abasajja bayigako akagambo oba lwaki bifuuka bya kisiru bifuuka bya kisiru ng'omubuuziza naye ensiri zitandise okunnuma nga amugamba toddanga mukumbuuza ebyo bibuuzo bya kisiru omusajja tebamubuuza gy'ava naye omusajja tebamubuuza gy'ava nga amazeyo ennaku 3 ate ng'alina ne keesi kale nti n'omubeera mumanyira really woofuna accident poliisi wekwata osobola nno obutamubuuza gy'ava nga yakugamba naye nga n'okusibula teyakusiibula awo mulimbamu awo gayi yalimbamu bambi naye nga atodda mukumbuuza ebibuuzo bya tombuuza ebyo mba ŋŋenze kasita nkomyewo thank you wendi awaka gayi ng'akomawo ng'atikula kesi ye ng'agira ngaddayo wasitawe ng'amugamba munange banga avaawo n'agenda n'amugamba bw'aba agenda nakinagamba tewali kesi ngimupakingira n'agamba teekamu ekkanzu teekamu kino teekamu sando era nembisaamu nga siraba gy'alaga siraba nti oba agambe teekamu pasipooti oba teekamu kino kiraga nti abaawo mu Uganda aba waali omukazi ng'agamba ngaki kibeera kyangu yeewumala okufuna gundi bimusobera ng'omuntu okufuna omukazi owookubirimu aba akakola nneka nti ye munnange bwe bityo bwe biri ng'amugamba kale sooka okiwemu obudde kakkano gumiikirize omuwala ng'addayo ewaka nga babeerawo n'omusajja ng'omusajja era ng'atambula ng'avaawo ng'agenda omulundi omulala n'ogwokusatu kati ogwokusatu omuwala kyamuyitirirako n'agamba bange bw'anaaba agenze ngenda kwefukulira mu bintu bye byagenda nabyo ndabe wajja abeera akoze eki gy'aba alaze ne kyaba agenza okukola kyabeera ng'agenza okukola omuwala yalinda akebere ebintu by'omusajja naye nga tafuna chance ebikebera omuwala aba agenza okukola
aba ayingira ate n'omusajja aba yakatuuka ate n'omusajja n'akola ki n'akomawo. Kati lumu omuwala aba ali mu ddiiro omwo ng'awulira bbaawe ayogera mu kisenge naye teyategeera oba ayogera ku ssimu oba ayogera n'ani. Ate agenda otunula ku mmeeza ng'omusajja essimu ye ekola ki eri wano ate ng'ali eri ali mu kwogera. Kati omuwala n'agamba omusajja ayogera n'ani kiki n'akimma amazzi. Kati ne wayita ennaku era omusajja n'amuddamu n'amugamba wagana okuneegattako mu lugendo lwange olw'okufuna ssente. Omuwala n'amugamba nti nze ndiwo okola ekintu kimu kusabira nga mukazi w'omanyi Allah ajja tusasira tujja kukola ki tujja funa ssente. Ye omukyala alowooza bikyali mu Katonda alowooza byebiri ng'amugamba tujja funa ssente. Munnange nga babeerawo. Kati lumu omuwala ajja ku gundi awulirize ku kisenge musajja ono aba ayogera n'ani ng'abeera ayogera yekka awulirize naye nga eddoboozi terivaayo bulungi. Kati nga omanyi olujja oluzzeewo empewo esobola odduta ne lwebikulawo Katonda nkulaba omusajja neyeekanga ate n'omuwala naye mu kwekanga oli n'omuwala naye neyeekanga omusajja oluggi lweggulamu Katonda omusajja neyeekanga ate n'omuwala neyeekanga nkulaba n'atategeera ki omusajja ate kyabadde akola ki. Kati omuwala alowooza omusajja yaguddewo n'omusajja alowooza omukazi yaguddewo. Kati bonna ne babeeraawo nga bali confused. Kyekiddako omuwala n'agenda n'agamba muganda we n'amugamba munnange banga abeera mu kisenge ng'ayogera yekka bandowooza ali ku ssimu ate ngenda olaba essimu ye eri awo. Kati mbu yagendanga okuzuukuka ennaku ezaddirira ng'asanga omusajja atudde ku buli yamutunuulidde bw'ati nga teyeebase. Omuntu okuzuukukira mu tulo n'akutunuulira bw'ati talina kyakola takukwatako talaga mbu nno baki otandika okwebuuza ng'ali awo ali bw'ati ngono bwazuuka mugambe whatsapp twebake kaye nga mugamba gwe weebake nze saagala kwebaka ndowooza ssente naye maama yagirowooza yalowooza nnyo ssente kankubulire yali asazeewo abantu abo babikola ebyo ate baggayi bwe batyo kankubulire malevu bafunira ddala abawala abali innocent abawala abalina empisa talina kyamanyi mukakkamu thank you nga n'omuwala n'okumuddamu kimuzibuwalira atya n'okutya mukazi wattu yakuzibwa thank you abasajja abali arrogant bafunira ddala abawala abalungi kyokka omusajja ali innocent n'afuna embaki embazulu y'omuwala eyo mu kikuubo embazulu y'omuwala bannange munnaye nga beeyongera nga bagenda nga embeera etambula lumu omuwala abeera atakoze ng'asigala awaka omusajja ng'agenda omuwala nga yeefuukuula ng'omukyala agenda okukebera mu kakeesi nga mulimu ekipapula ekiraga nti husband ayingira e Zanzibar n'ayingira mu Kenya n'amala n'akomawo asala boda n'amala n'adda n'agamba omusajja aba alazengawa newala bwe wati yafunayo omukazi omunakenya jatatwala pasipooti nkulaba ng'agenda ngera addamu ng'abulirako sisita we ng'amugamba sis okimanyi nti nno Nogaya yayingira mu Kenya yakuba ekifaananyi n'akiraga muganda we namugamba okimanyi nti Nogaya yayingiranga mu Kenya buli kiseera olowooza aba agenze kukimayo ki namugamba wabula simanyi oba yafunayo ajati e Kenya omanyi eno tikitooko osolaako omuntu ng'ate omuntu ali Kenya n'ogamba owaayi omusinkane n'ogamba mufiirako mukwana abantu basisinkana buli wamu munnaye ng'omuwala nga kimulumya omutwe ate teyakibuuza ki musajja teyakibuuza musajja ng'amutya kati olwa stress ennyingi gayi gye yali ataddewo awaka omuwala yagamba kaŋŋendeko ewaffe for 3 days ng'awulira ali stressed takyafuna cuncuna mufumbo wa mpeta omusajja yeekola ebintu anyiize buli budde ali mudde ate ng'alaga omutima gwe gutandise okukyuka gulinga ng'omutima omubi alaga nti akooye ng'alaga akooye ng'omuwala ekintu ne wekimugwako ng'omusajja wanaabeera jento tasobola kimulondera mbuno lwali lumu omuwala yalwala ekiro omusajja n'amugamba ye tasobola avuga motoka kamufunire owa boda agende amutwala ajja muzza ekiro kati munnange nga omuwala ng'agamba kangendeke waka for 3 days ng'agenda
bwe yagenda awaka omusajja yamugamba going to be at my mom's home for 4 days naye omuwala yagamba yali agenze ng'agenda malayo ennaku ezi 3 kati munnange olunaku olw'olwokusatu ng'agenda ng'ajja bwe yajja yakomawo yasanga ennyumba nzigule yayingira buyingizi agenda okuwulira bbaawo akola ki ayogera kati nga omuwala agamba kaŋŋende mpuliriza omusajja ono biki ayogera naani abanga ayogera biki ng'omuntu abanga ayogera biki kati ate omuwala we yatuuka okusituka ensawo ye neegwa ku kasenta table nekola sound eyali eri munda ate mu nnyumba ate naye neyeekanga najja alaba ekiri muki mu nnyumba najja atunuulira omuwala ayagala mmanyani ayingidde ate oli n'atya bwe yamwekanga naga balemanyi okomawo nkya biki kati omuwala namugamba nedda nfunye emergency nengamba kankomewo leero biki kati agenda okusanga okuyingirako mu kisenge akozese ku washroom agenda okulaba ku buliri kuliko akagoye akeeru akawaiti ate nga sisuuka kati kugamba ne bimusobera nga tamanyi bbawe kikyabadde akola ki akola amuwulira ayogera webale nnyo alaba byatategeera ate alabyewo akagoye akawaiti kati omuwala agenda okuva bwati mu kiyigo omusajja n'alwashinga mangu azinga akagoye akole ki akateeke mu drawer akasindikeyo bwati ate omuwala n'amusanga kati from then omuwala yatandika okulota nga bba wa mutuga ng'aloota bba wa mutuga aloota omusajja amusuula ogwasooka yaloota omusajja amutuga n'azukka n'aleekaana nnyo omusajja n'amugamba gwoleekaanira kiki lwaki otuwogganira lwaki otuwogganira obadde ki ekikulu temusaba nga mugenda okwebaka so whose problem is it ng'olwo luyita olulala ng'aloota omusajja wa musuula mu kinnya omuwala n'azukka ng'omusajja bwe yazukka n'atunulira omuwala oyo omuwala yatuuka ekiseera n'azukka n'atunulira bbayi bw'ati ng'omusajja yeebase nga takyamutegeera ng'omukazi kati yatunula ebirooto byatandika okumuleetera sleepless nights kati nga buli waloota akubira mukwano gw'oyo era ye muganda we bestie we next of kin thank you ng'amukubira essimu ng'amugamba sister ebirooto mu butuufu bye ndoota kuuma sikyakola ki sikyabitegeera musajja ndoota nsuula mu binnya ndoota ntuga kunfumita ndoota ntuga emirembe gimpeddeko ng'abirowoozaamu ng'omuwala amugamba gumiikiriza kakkana kyeyatwini tulabe mukama kyanaaleeta omuwala ng'agamba bannaye mpulira ngenda kuwunga am so burdened omuwala ng'avaawo enkeera ng'agenda ng'akola bbaawe teyakola omusajja ng'asigala eka baali balina ebifaananyi bya nneka naye waliwo ekifaananyi kye baakuba omugole ng'ali yekka ng'omusajja oyo akiteeka nnyo mu nsawo gy'abeera agenze naye wa ezanziba omuwala lwe yakebera neerabira okugamba lwe yakebera n'alaba gundi kagenda esanziba yagamba mu muganda we n'amugamba ate nga nalabyemu ekifaananyi mugundi kifaananyi kyange mukeezi nagamba oli bbaawa asobola okubeera nga aba ayagala kukulabako ayagala okutambulako naawe this time around omuwala yakomawo mangu than the usual time naddamu nasanga akagoye akeeru era ku buliri ate nga waliwo n'ekifaananyi kye kati omuwala yagamba I was brave enough okubuuza oyo guy mubuuze mugambe what is going on omuwala yamubuuza n'amugamba oba oyagala oba toyagala nze ngenda funa obugagga njagala ssente n'amugamba what do you mean lwaki kano akagoye kaaki ate lwaki ebifaananyi obijjeeyo yagamba ate lwaki ebifaananyi obijjeeyo ekifaananyi kirina kubeera wali eri kameza ate okijjeeyo okitadde ku buliri like omuwala n'atandika okubeera confused n'abeera so curious tekibeera wano ng'ayagala kumanya kati gayi yakitegeera nti ono omuwala alabika ndowooza akitegedde kati omuwala mu kulowooza yalowooza n'agamba nti omusajja ono alabika ndowooza alinako ebintu byakola ebiri fishi byatayagala ntegeere kozesa nnyo ebigambo ebyo ebyangungwe olina okukozesa bigambo biri bifishi omuntu agera ategeera kyekitegeeza nawe abaawadde bamanyi oluzungu ati ze nkugamba
si bonna ate tukolera bonna kakati anti kati nga omanyi badde gamba ebigambo ebyo byokozesa bifishi kigambo omuntu kiyinza omuzibu omuwala yatandika kale okusensinga embeera etali nnungi awakawo we baali babeera ng'omuntu ng'awulira ali very uncomfortable bimususeeko kati omuwala n'agamba naye ebintu bino mwena bigambako maama mu butuufu bisusse ate omuwala buli we yasanga ng'akakagoye ku buliri ng'ekiro ng'aloota omusajja amutuga oba ng'alina kyamukola this time around we yasangawo ekifaananyi nambuuza babe what's going on lwaki ebifaananyi biri webale nnyo yaloota omusajja amufumita ekiso mu bulago omuwala n'asimuka omuwala bwe yasimuka n'atunuulira omusajja n'amugamba totwogganira twebase atuule obuzibuze wansobera tosoma dduwa ng'ogenda kwebaka ate nojja n'otandika owoggana nga tebakyalina mirembe omuwala yakera ku makya yaŋŋamba Adija nakera ku makya ne ŋŋamba bba wange ne mugamba nkubuulire singa tubadde ng'abalina ssente n'aligenzeko mu vacation nempumulako naye amazima gali nti sikyasobola kumalako nakintu kino neno relationship I feel very uneasy bizo toweredde luli mbadde nga ngenda wa sisa wange leero kangende ewaffe I will come back after a week omuwala ng'akeera ku makya nga pakinga bintu bye ng'akola ki ng'agenda kati yayagala akomewo yagamba nina okutegeera gaayo no kikyakola ki kyabala lwaki buli abeera mu kisenge ng'ayogera yekka ate wabaawo obugoye bwa white wabaawo akagoye akaka white kategeeza kimbune gayi ne we yagenda ku mulimu omuwala yanoonyanga omusajja watadde akakagoye nga takalaba nga ne mu keesi yagendanga naye Zanzibar nga tekaliimu neyeefuukula n'abinula omusawo nga omufaliso ng'era tekaliimu we yakoma luli omulaba ng'asindika bwati drowa ne drowa yagikebera era akagoye tekaliimu yagamba nali njagala akagoye kano nkakwate nkatwalire muganda wange akalabe okimanyi nti oyo omuwala yalifudde yagamba nali njagala akagoye nkatwale nkakwate nkatwalire muganda wange mukama yamuyamba n'atalabako kagoye anti obate oluusi teyandifudde oluusi byandifuluse nyo ate biba bikuba musajja nti munnange nga omuwala agamba kati kanzireyo before Sunday yagenda ku Monday yajja ku Friday yagamba n'agamba ono omusajja alabika agenze mu Juma kangende waka nkozese bunene obudde nefulukute gayi nga takyayagala agenda kukola abeera waka mbulunga ne ku mulimu takyagendayo gye yalinga akola omuwala yeefulukuta n'akola buli kimu n'akebera essimu yonna talabamu mukazi gwakwana n'akubirako bakwano be n'akuba ku mukazi ye alowooza n'agamba walayika waliwo omukazi ayagala otwala amaka gange era bwe yagamba mama we namugamba naye maama bulijjo nsirise naye bwekiti ne bwekiti kirudde nga kyapeninga ebbanga naye mbadde njagala nkooye mama we namugamba kyeka omusajja alinayo omukazi akola ki shiriki ng'ayagala kubalemesa bufumbo ng'agezaako okumukipingira mu bufumbo obwo omukazi omulala akuloga omukazi omulala alayika akola shiriki alayika akuloga nga ensonga ku lwaki mufuna obutakkaanya n'omusajja oyo kakkana agumiikiriza tulabe munabe kulukuya mwesabireko muyimukeeko ekiro muyimukeeko musiibeeko amaka munange musabye Allah abasaasire munange amaka gakusabira mwana wange amaka basabira mubamu ebizibu bingi munange Adija amaka gakusabira mubamu ebizibu ku mavivi okitegedde munange oyimukangako ekiro olwo kati mbulirira gwe mama w'omuwala tubuulirira oli omuwala kale ati nga omuwala agamba ng'awulira ate olokose mama we kye yamugamba ayogeddeko ne mukadde naye era okuddayo no mu kisenge ne muganda we yamugamba namugamba mama agamba nti waliwo omukazi naye nze nkoze okunoonyereza tekimmalira oli omusajja yali very very smart era abantu abalina ba partners nga mulowooza nti osobola okukebera essimu y'omuntu n'ofunamu information some phones it is not easy abantu balina bu app abantu balina gye bakweka WhatsApp ezo ziri private nga ne bw'obeera ofa tosobola kugwa ku message yonna yonna musajja gye yamusindikidde ate simanyi oba abantu bakimanyi nti osobola okubeera ne WhatsApp ebbiri mu ssimu emu ne WhatsApp 3
nobeera ne WhatsApp GB, nobeera ne WhatsApp business, nobeera ne WhatsApp messenger. Ne WhatsApp zonna nga ziri activated. Zonna ziri activated ku nnyamba ez'enjawulo. Nga Latifa amanyi nnamba eno, Aisha amanyi eno, Nadija alina gy'akozesa. Ewaka. Ate nga bonna tebasobola kwetegeera. So bino bye mugamba buno osobola okukebera essimu y'omuntu n'ofunamu information. Eyange osobola ogikebera mulimu WhatsApp emwera n'otafunamu information. My dear, omusajja ng'ali very secretive. Nga tosobola nategeera. Nga mwegendereza nnyo. Nga mwegendereza nnyo. Ku mission gye yaliko ey'okwagala okutta omuwala. Kati ng'omuwala abinyumiza muganda we ng'amugamba nkubuulireko omusajja mukebedde okumala ebbanga. Gayi mugenderedde okumala ebbanga. Omusajja talina kintu kyonna mu ssimu. Siina na muwala gwe nsobera kukubira ne mwekwasa ne mugamba ava ku maka gange oba this and that. Omuwala ng'alabira ddala tewaliwo kiriwo, omusajja tali into women, naye alina ekintu ky'atannaba kutegeera ekimazeeko omusajja oyo emirembe. Omuwala ng'agamba ngenda kuddayo omusajja ng'ali mu jjuma kuba ku Friday akomokola saa 6. Naye nga ne ku mulimu gy'akolera yabuuza bakwano be ng'omusajja amaze emyezi egi nga talinnya ku mulimu. Kati omuwala n'agamba bannaye kati tugenda kubeerawo tuti. Ng'ez'okulya abakazi badde bazifuna. Omusajja nga ssente weeziri aziteekawo ez'awaka, ez'akameeza, ezirabirira awaka, naye nga takyakola. Kyeka Guy yali alinze zino ssente ezijja. Olumu. Nga womanyi nti abasajja babeera n'ebidiiru ng'adiiru gy'alinze ng'agamba ddiiru eyo bwekutukira bweti. Mugenda kundaba kimaafiya. Eno yali nnene. Eno yali ddiiru nnene. Gayi nga takola okumala emyezi 2. Omuwala n'agamba mwezi ennaku ze yamala ewa maama we yagenda ku mulimu Gayi gy'akolera. N'agamba at least kangende ku mulimu Gayi andabeko abeere surprise eyo. Mukyala wange annoonyezaako. N'atuukayo n'asangayo bakwano be bakola nabo ne bamugamba ono nga yaresigning adda ku mulimu emyezi 2. Taliiwo waneeno era takyakolera waneeno. Kati naddayo nagaba oba omusajja yafuna omulimu omupya n'ataŋŋamba. Because lately omusajja oyo ali very secretive. Omuwala omutwe ne gweyongera omwetooloola. Ate nga buli we yeebaka aloota omusajja amufumita ekiso. Bamutta. Kati n'agamba omanyi kansiba omutima ŋŋende ewaka. Nyongere nkole search. Osanga omusajja ono bwenvaawo alika ayina ebintu ebiriddate byakola. Osanga muwane space okubaako ebintu ebirala byakola. Kati ate ku olwo omuwala ye yali akomyewo ng'akomeddewo ddala nga tagenda kuddayo wa maama we. Azze ng'akomyewo lumu wiiki tagimaze nako. Maama we yamubuuliridde n'atawakkala. Yes. Munaye omuwala era bwe yajja as usual yasanga empewo efuuwa nga Kateni yeewuuba. Naye nga wabweru tewaliwo mpewo, naye nga Kateni yaabwe yeewuuba ey'oku sitting room. N'ayingira. Omusajja teyakitegeera nti omuwala ayingidde. Omuwala n'awulira bbawe ng'ayogera n'agamba omusajja ono aliyo n'omukazi. Kansooke mpuliriza bye bakola male nnyingira akakazi nkatuge. Yamuleese mu nnyumba. Yamuleese mu nju abasajja nga bamanyira. For these days we siriiwo. Omuwala ng'agenda Allah yamusaasira talina kye yakoona wabula yatiptoyinga n'atuuka ku kisenge. Yasooba ekisooka n'ekisembayo. N'asanga oluggi nga luggule we luti osobola oteekawo woteeriizo. N'olaba ekiri munda. Yalaba bbaawe ng'ayambadde ekkanzu, zino ekkanzu ennene ez'amusalankwawa nga njeru bulungi, ng'ataddewo ekifaananyi ky'omukazi wansi ng'alinganga ali ku musala n'akagoye kali eri akeeru ng'akutte n'ekiso. Nga bw'alaamiriza ng'agamba nti nze omukazi annemye okutta mujje mumwetugire mumwetwalire. Omukazi ki? Mukazi we. Gwe yeebaka n'embuli. Oyo. Ng'ayogera ng'agamba nti ngezezzaako buli kimu naye omukazi wange annemye okutta mmwe mujje mumwetwalire mubawadde. Omuwala nga atiptoyinga ng'amagulu gamukankana ng'addayo emabega ng'afuluma ng'agenda. Omuwala bwe yafuluma n'agenda n'addayo n'abuulira muganda we kyalabye wa bbaawe. Ne byawulidde. Buli omu teyakikkiriza. Omuwala nga bamukuumira mu nnyumba. Nga bagamba oba muganda waffe agenda avaako. Oba agudde eddalo. Omanye ebibuzo bibeera bingi. Omuwala nga mugamba sooka kakkana. Kati nga omukazi asiriikirira ng'aggyako amasimu okumala ennaku 3. Gayi ng'amukubira amasimu nga tegaliko ng'akuba ku yassissawe.
ng'amugamba oyo alyawo njagala kwogerako naye lwaki essimu ye teriiko okitegedde si nti mpaako ku Latifa njogereko naye oyo alyawo ate ngera n'ekya Latifa olaba era nakyo era kiba oyo alyawo mumpeeko njogereko naye ng'onaagaana omuwabubi omuntu wuuno thank you ng'akwata simu ng'ayogera na mulenzi ng'omulenzi amugamba nga tokomawo sikulaba togenda kudda omuwala ng'amugamba nti nakutegedde byonna byokola umalo nabadde awo ennaku eziyise emabega 2 naye nkusanga byonna bye wabadde okola obimanyi omusajja ng'amugamba tokiddamu tobaako kyoyogera tonyega kubanga nze mu buli mbeera yonna olimu ssente zange olimu ezange ng'amwatulira n'amugamba nze olimu ezange bw'oba mugezi kwata ekkubo okomewo wano nkuggyemu ssente zange niga yali alina omutima yamugaana n'amugamba bw'oba mugezi kwata ekkubo okomewo wano eno olimu ezange nze njagala ssente nagamba njagala ssente negamba neeyungaako n'ogaana omuwala byonna n'abimunyumiza namugamba nakulabye ng'olaamiriza you want to kill me sisobola komawo ate ne bujja mbadde bino mbiroota mbadde nga mbiroota banaye bw'olootanga ekirooto ebiseera ebisinga tokitwala for granted nawe olumu tebibasirias nabadde n'omukazi luli era nga naye agamba nti yalootanga mukwano gwe ng'amufumita ebiso yagenda okufayininga out nga mukwano gwe amusiranyiza takyalina yadde n'akantu yafayininga atya out mbu byajja mu birooto message mbu yajjanga mu kirooto ng'ekyoto ekinakulaga omuntu omubi aba mubi ne womusinkana nga wamuloseeko ekibi era osobola okumulaba nga n'ekibi kimufaanana ebyaddala abantu balina emitwe by the way abantu balina emitwe owakana kati omukyalo ono omukyalo ono ng'amugamba nti nabiraba byonna byokoze naye njagala okubulira ebigambo bino sigenda komawo mwagambako omusajja ng'amugamba shut up don't tell me your nonsense ate nyumiza kasasiro yonna gy'onaagenda kyolina okumanya essaawa yonna ogenda kufa kati omuwala kyasigala kimusitressinga obwongo ng'ajjukira omusajja ng'amugamba nti essaawa yonna agenda kukolaki kufa nga n'akantu katono newe kamukoonako alowooza agenda kufa agenze kati munaye ng'omusajja ng'avaako kati omuwala yakaaba amaziga mangi mama we n'abitegeera sisita we naye yaliwo ne bamutuuza ne bamugamba toddayo nga famire wayita ennaku 2 ng'omuwala buli kiseera awulira ekintu kimugamba genda ewaka ddayo ewaka kati bamusanga asinikinga out ng'ayagala kugenda ne bamukwata n'abyogera nti mpulira ekintu kingamba ngende ewaka omutima gungamba genda ewaka mpulira omuntu angamba genda ewaka munnaye muganda we ne maama we nga bamukwata ne brother we omulenzi nga bamusibira mu room omuwala ng'agaana ofuluma wayita ennaku ezi jjukira abafamire y'omuvubuka baali bakimanyi nti ono owuma lunono omuwala bafumbo bakola nnika weebale nnyo nga bakuba essimu ebika babikaani babika omulenzi umaru bamusanga mu nnyumba ng'afudde naye tebamanyi ki ekyamutta okitegedde ndowooza ennaku ze baamuwa okutta omuwala zaali ziweddeko ng'alemereddwa engeri y'omuttamu ate nga bo mishoni yaabwe tedda mabega lose you either lose you be killed oba you die. Kill or you die. You kill or you die, or they kill you. Kati nga ng'omusajja bamusanga afudde. Tebasooka kitegererawo nno. Zino ennaku kyatwala ennaku nga 3. Ennaku ezaali kisindika like kirabika zino omuwala we yalinamu kino ekigamba ngende ewaka nga bisusse awo nga bitabuse ng'omuwala ayagala kuddayo ne bamusibira mu nnyumba wayita ennaku ezi 2 baneiba bagamba abaaliwo okusiinga omuwala annyumiza imbuba ennyumba yamala ennaku 2 nga sinzigale nga waggule okuva omuwala we yafuluma n'agenda ng'oluggi lwezzizaawo we luti naye nga teruli widely open kati nga baneiba balowooza nti oba oyo ali omu alinamu abagenyi bakuba ku simu ye nga teriiko for those days esimu yagwako omuliro kati brother w'omuvubuka ajja
brother wa woman ajja waka babinyumiza bali nti nakubya essimu teriiko ntuseewo waneeno baneiba bagamba mbu oluggi lumaze ennaku 2 luggule nga gayi yafiira mu kisenge oluggi lumaze ennaku 2 luggule teri afuluma teri ayingira tewaliwo mubbi ayingira tewaliwo nga bamuyita teri ayitaba teri anyega kati ng'omulenzi ng'ajja ng'ayingira ng'asanga muganda we ng'afudde ng'akuba essimu abuuze Muula essimu ya Muula yali yagiggyeeko ng'atya omuvubuka okukola ki omukubira kati ono brother we yasooka n'atya n'agamba oba omukazi yasse muganda wange n'adduka n'amuleka mu nnyumba nkolaba ati ng'akola ki ng'omuvubuka ng'afa nga babakubira nga bababikira gayi nga bamutwala nga bamuziika omuwala ng'avaako era nakati ali ku ddagala lya butabika taddanga ngulu omusajja yayonoona future y'omukazi kankuzeeko emabega katono bamusanze ku buliri afudde wansi tebasangawo mbeera ya bintu bino byakozesa obugoye bwa white basangawo akagoye ka white naye ng'ekifaananyi ky'omuwala tekiriiwo n'ekisonga tekiriiwo nga tebasobola kukitegeera oba si kyo muganda w'omulenzi ayinza okuba nga yabisangawo n'abijjawo ng'ayagala abuzeewo obujulizi yali akimanyiiko ayinza tomanya naye yo omuvubuka yagamba nti twasanzeewo omulenzi nga yeebasaawo kale waaliwo ndowooza akambe naye nga tekakozeseddwako kintu nakino tosaalowooza bayinza okuba basanga omuvubuka kale yasangawo ekiso naye ekisa ekitaliiko omusaayi omuvubuka tali damaged talina buzibu bwonna bumuliko bamusanga busanzi nga alina akasaayi kamuvuddemu mu nnyindo ng'alinga ng'omutwe yayabisa omutima okitegeera just ng'alinga ng'omutwe yayabisa omutima nga talina kimuliko kiragamba oba kino oba kiri nga bakuba ssimu nga batandika kukola nteekateeka ya kuziika omuwala teyagenda kuziika kuba already yali akoze eki avuddeko nga bamusibidde mu nnyumba omuwala yavaako yatya nnyo n'afuna trauma n'akosebwa omutwe n'avaako n'abeera nga takyabitegeera era oyo gayi bambi yadde yafa yayonoona future ya munne ate ng'omuwala yamugambanga noono waali mulamu naye era alinga ataliiwo webale nnyo waali mulamu naye alinga nga ataliiwo kati ne bamutandika omutandisa treatment y'ebutabika ne bamuwaako ku kitanda kati ebyo sister we yabinyumiza kati omuwala we yabeera nga atereera ne banyumiza babiri kubanga omuntu w'ebutabika obanga omuntu wa siriimu osigala otegeera naye nga oli ku treatment because bw'olekereyo treatment ogenda kuddamu obw'eddalo buto kati nga sister asooka ng'abinyumiza ekyavaamu nga baddamu nga bankubira nga babinyumya babiri ng'omuwala ambuuza weewulira otya ng'agamba I'm fine, I'm getting well, I'll be fine ng'omulaba alinga nga ali strong mu njogera ye naye ng'ate alabika bambi taliiko nange awo we nalabira kaakati otera okumbuuza emboozi eno ogifunyemu era njagala okukubuuza emboozi eno nga bw'ogiraba n'emboozi yamu ogifunyemu ogizeemu ki anti kaakati mu byonna omuvubuka alina okumanya ekintu kimu omanyi mu nsi muno mulimu omusajja ayimba olimba n'agamba buli omu obanga otambula yawula okwanguwa n'okupapa yapapa okategedde nti ekyo kikuyamba oba mu lugendo ne kikutaasa okwekoona gayi yapapa waliwo abapapa nga balowooza banguwa kyokka ate bangi bapapa ne batakola ki ne batatuuka era yongako naga ne obanga onoonya byanfuna oyawulanga ekikemo n'omukisa kino kyali kikemo tegwali muki nti mu kaseera konna singa omuvubuka ono yawuliriza omukyala bannange omusajja alina atulaba omukyala bw'akugambanga nti kino kale oyinza obutayagala kulaga mukyalawo nti oba omanyi abasajja basinga balinamu oyinza obutayagala mulaga ekyo naye wadde ebbali kirowoozeeko ogaye naye omukazi ono agambye bw'ati naye kiri kitya osobola obutakikkiririza mu maaso ge
nga toyagala kukkakanya nga woba okirowooza yadde era newe okikiririza maaso weewa obudde kirowoozeeko singa gayo no yeewa obudde n'alowooza ku nsonga zino omukyala ze yamugambanga nti tujja funa inshallah. Ate nga njagala okubulira ebigambo bino era wotula n'abagagga buli mugagga alina emboozi alina ensonga ze buli mugagga alina gy'avudde ate n'era ekirala abavubuka weewale nnyo okutunuulira ennyumba gy'osanze ku kyalo oba gy'olaba mu kkubo oba emmotoka eyabbeeyo n'ogamba bannaye singa nfuna eyo oluusi bino ebintu biba bwe biti omusajja ojja kuba ng'otunuulira ennyumba ye ng'alina emyaka 60 ng'atunuulira ennyumba 27 mingi ng'atunuulira ennyumba eyo agyagala alina emyaka 22 w'okubamuko emyaka 65 n'emyaka 22 ddala ogolowooza agasatu agasigalawo oba ana agasigalawo just gali useless. Washinga kyenkugamba ate munaye waliwo n'emyaka egimu egy'okufunira mu ssente. Yes. Emyaka 25 23 26 obukutaki like over 90% abantu abasinga ssente bazifunye awo mu 30s. Okyali mu 28 25 ogamba obulamu buganya obukutaki. Where are you going? Ofa kinensi. Bakulagira okuwasa amangu tebakutuma genda kunoonya bugagga. Ate era omukazi gw'olina etakutadde ku pressure. I know. Akakanya akugambye tusale tugende mpola mpola ate mungu okusasula ofuna omukazi ali mu module munange nno kati namala ningenda nemba meetinga sister we n'oyo omuwala nagenda netusinkana netugenda netutuulako samoya netunywayo kacaayi netwogeramu ng'abakyala kati omuwala yali ayagala omuwala ono ajje mu kamera akole ki abinyumye famire y'omulenzi begayirira ono omuwala kubanga finally bamala ne bakwatagana ne bamanya amazima byonna n'abibagamba amasimu gonna obujulizi bwonna n'abalaga ekeesi bwe yagendanga Zanzibar n'akomawo buli kimu bagendayo ne ku nnyumba omuwala finally byonna n'abibagamba namala ne mbasinkana nga baagala omuwala ajje mu kamera kati famire y'omulenzi negamba omuwala bambi tukwegayiridde omwana waffe muleke let him rest in peace. The good thing tewakoze tewafudde ate nze nabagamba nemugamba gwe mwana gwe genda oli enkoko yo famire yali kwesimbyemu nti wassa omulenzi oyo nga tolina nabo kyesiimulako temulina mwana and you are the last person okufulumamu eyo ennyumba okitegedde baali basobola okwesibako ne babiwuliriza ne bagamba Eva ne Adija webale nnyo ne baŋŋamba naye n'omutuyambe onyumye emboozi eyo era nkakasa famire y'omulenzi bw'enaalaba emboozi eno bajja kutegeera nti omuwala yakoze eki yabyogedde naye ekirungi omuwala talabise kuba singa ate omuwala yandirabise waliwo abamanyi famire y'omuwala at the same time ng'abamanyi n'ey'omulenzi ng'era balaba omuwala ng'anyumya bamanyirawo nti anyumya ku mulenzi gundi naye kati ffe ketunyumiza the good thing temutumanyi naffe tetubamanyi tumanyi abo abanyu Hadija in fact yabamanyi abamunyumiza emboozi naye ku layini eyo mba mwinayo abavubuka abalala ewaka naawe atulaba ng'olina mu mikwano gy'emirenzi oba baganda babalenzi mugamba kakkane talina gy'alaga bwafunanga omukazi nga yabadde amutadde ku pressure omanya abakazi bano bamanyi obukusaamu ate wanene ogundi omwogezi wa teyatunyumiza n'atugamba nti omukazi yali ayagala kusaddaka bbaawe amanyi obukusaamu n'akubukusaamu era mbuno yanoba mu bufumbo ng'amanyi buli kimu kiwedde omusajja agenda kufa era yaleka omusajja mulwadde omusajja munaye nga yeetambulira eyo nga omanyi omuntu nga yagala okubeera obulungi otuuka n'obeera desperate n'ogakanyingira essabo ekiba kiba oba nfiira eyo kubanga like kikusukkako nga bamukebedde buli kimu ekimuluma nga kiganye munaye gaye ng'agenda nga yeetambulira nga bamuwonya kati bamala omuwonya kikyono gwe yali yafuna omanyi bano abakazi bankulankulinda ate nga yazaala mangu oba kati ngenda kuwanga example y'omuyimbi omu alina omwana alabika bulungi ate omwana webale nnyo kati omusajja n'ajja n'asisinkana ekyana kiwala bwe kityo nagamba nti kati ono omuwala ngenda muwasa naye nga yali talabanga ku maama wa muwala oyo ebbanga lyonna lye baadeetinga ettono ennyo kati ng'amugamba njagala kujja wammwe nkwanjule basooka agenda wasengera teyalaba ku maama
naye era maama n'omuwala we bali tebalina nnyo okolagana eryawe y'amaanyi nga bono ga Adija ne maama we gundi ne maama we nga teriiwo nnyo kiri awo naye nga maama we amukubira kati olw'okuba nti omukolo gwali gwankeera maama yakuba mbwe essimu ng'omuwala agenze kunaaba ekifaananyi kya maama ne kijja ku screen n'atunula bw'ati n'omutima ne gumuvaamu nagamba nayo no si ye mukazi yali ayagala okunzita ye maama w'ono ng'abuuza omuwala ng'avudde mugamba ono ye maama wo nti that's my mom. Obulamu bwe ng'abantu bamwesibyeko ng'asirika famire emwesibyeko mbuno bali balina n'omwana ng'asirika ng'agamba nze sisobola kukima oyo mugole ne bw'aba afa. Twali wano juzi nga bategeka nga beejaga nga balinda ssaawa nga ziwera 6 ng'abako tebannajja ng'omusajja akwata ebintu byonna ng'agenda ng'abigabira abantu ng'akubira omwogezi ng'amugamba akwata ebintu byodde ewammwe sigenda kujja. Omuwala ng'abakubira nga bagamba bannange omukolo gusazibwamu omugole agambe tagenda kujja kuwadde ensonga ky'omuwala kayeevulungule mu ttaka muwala kaasiite ng'amugamba bannyonnyole babuulire tobaleka nga tebategedde ki nsobi yaabwe nga bamuteeka ku lawudi nga bateeramu maama we. Omusajja byonna bimugamba nti omusajja gwe bayita gundi omumanyi nti ye mumanyi ng'ani nti twayagalanako ekiki n'omwana awulira bipya omwana ng'awulira bipya omwana ng'azirika nga yeevulunga ng'agwerya omusajja ng'akomba ku paasi ng'agamba nti oyo omwana mubawadde muzaalukuse mukazi yali anzise. Kaakati nno nera ku layini eyo nina mukwano gwange yafuna omuwala babadde n'omuwala for a long time tebabeera wamu kakati nno munnange kati gaayi nga omanyi oba ne mukyalawo munyumyamu emboozi baba bakuba emboozi gaayi anyumyako ku famire ye amunyumiza ku bantu be nayo tata gundi wamulaga ne ku bifaananyi otegera ono tata gundi akola bw'ati ono yasinga ssente waffe ono ayina emmotoka kategedde kati mbu omuwala baba bamulaga bataata nga mu bataata be bamulaga mulimu ex we mu bataata bakolaki bamulaga omuwala ng'abiraba ng'asirika teyayogererawo ku olwo ng'asirika kati ng'asooka alowooza mugambe simugamba omuvubuka yennyumiza mugambe simugamba we simugamba era dde edituuka nga tulina okugenda eri famire okumitinga nga mwali ate ono naba tamanyi kati owa ku kyalo ki nze nkuga ze siyenze nze Adija naye siyenze oyo oli kati munange omuwala ng'asiriikirira waite ennaku ziizo nga nnyonnyola omulenzi ng'amugamba ekituufu mu bantu bewandaga mulimu omusajja ex yanzaalamu omwana teyanzaala mwana naye ex ebyo yali talina kubyogera ex aba ex bwemuba temulina mwana aba talina makulu tikujjira kati ng'omusajja amubuuza yaliwa ngayi ali understanding nti yaliwa ng'omuwala akola ki ng'omuwala badde mubascrolling ebifaananyi ngaye ng'amulaga nti yono ng'omuvubuka mmanyi bulungi taata gundi ki byonna kati ng'omuwala amugamba naye laavu eyo yali boosi wange ng'ankozesa kati mu kukola ku mulimu era n'omulundi gwe nasooka okukola kyonkyona naye yamunkaka nayize andika kati kategedde nti yamunkaka sekola ki seyagalira kati ngaddamu ng'amuga naye emirundi egyaddako nalinga oludde ekyakimaze okubeerawo ate n'embeera y'akasente nga omanyi njagala akasente kati emirundi ejjako nga nkola ki nga mbikkiriza kati omuvubuka nga agamba nti kale kati omuvubuka abuuza omuwala oyo amwesogiwe kuba bwe balituuka mu famire it is fine it is okay omuwala talina kwesonyi oyo gayi talina kwesonyiwa oyo omuwala kubanga ex abeera just ex anti taatawo taata wange nga ex wo newaba taata wange muto it is okay ono omukazi wo oba wamufuna oba omulina kati ogenda ku reversinga ebyayita taata wona muto sina taata wo ddala laba nnono singa yali kitaawo akuzaala awo nno kale naye mbu taata omuto simanya taata wagundi taata gundi ewagundi olaba ebintu ebiziziikana
ebintu ebyesisinkana nga woba osimye mukazi wo mulekerawo okunoonyereza enkoko byeridde. So many people have lost out on good women. Oyinza obutajirya. Yes, they have lost out on good women. Okiraba nga banoonyereza enkoko byekola ki byeridde. Oyinza okubeera omuntu oyo wamusangira ebyo ebiseera nga teyali mwangu naye nga right now she's the best person. Ogenda okuzuulaga muganda yaliko naye ogamba lwaki. Nga muganda we yaliko naye which is okay. Omuntu omu ebintu we byali mu myaka ebiri emabega kati bwe bijali. Gwe enjawulo ebaawo. Tewali enjawulo biba bitya. Bibeera birala. Kankubulira gye tukoma okula gye tukoma ofuna experience. Naye leero ensonga sigala zezimu. Zijuukamu. Waliwo omukazi kati emyaka egiyise emabega 3 nga yali tatobya. Falso. Kati nga bafulumya ebikunta buli lunaku balina ogenda ne baanika. Nga ne banaiba bayinza n'okulowooza omukazi afuka ku buliri kuno okufuuka kwennyini okw'omusulo. Yeyiguyo gwe bafulumyanga omufaliso buli lunaku. Naye nga taata we omuto yamulabira. Tewali mbeera. Nga tewali ebyo, nga waliyo kalabuka. Ebintu bikyuka. N'abakazi abo bakyaliyo. Bakalabuka bangi. Kyovola Dr. Julia Nidda. Naye kakati bakola ki? What are they doing? What are you doing? Ofuna gyebale bangi bambi kibeera kikula kya muntu nga bona ogamba nti luno oluguudo lwa ttaka nga lwaki tebalukola kolansi nga lwaki tebalukola oluguudo lwa ttaka ne lukyuka ne luddako kolansi. Olowooza no kolansi akoleka kati mulimu abawala abamu banywa shisha banywa mwenge gwa whisky okitege omuwala amala ennaku 2 ng'atunula amaaso ne gamyuka talina waasula gutwala ensonga zonna omubiri gugira gugwamu amazzi ne gukala omubiri gugwamu amazzi. Ekyo gwakiŋŋamba gwannyumiza. Abantu tebetaaga bintu bingi, betaaga kulya bulungi, resting enough, taking enough water. Bino byonna ebyokunsiko bye banogaanoga bino ebigendwa n'okubalitira n'infection byonna tebabyetaaga. And a fine settled mind. Naye gwe olowooza ku kino, olowooza ku fizawana, olowooza ku musajja gundi, olowooza ne ku gundi kyokka toline gundi. Olowooza ku ono, olowooza kino, like you're dividing attention. Waliwo n'omusajja n'omuvubuka yagamba on top of which toyagala kufuna ate lubuto, otaddemu ne family. Olowooza n'okuloba n'esengera lubuto. Omuvubuka yagamba mbu omusajja teyeetaaga ddagala y'amaanyi ga kisajja. Yeetaaga ki? Mayindi eteredde. Era yagamba mbu waba alowooza ssente. Ng'alowooza ssente. Mbu ne bw'ojja ng'okola otya tagira. Wali. Katonda yeesigaliza ekiti. Omuvubuka yagamba tagira. Ne bwe ziba ddakiika ezo zimala kuggwako. Yagamba tagira yadde sekondi. Era byonna obikola n'ojja ng'otambudde tolina ngoye ng'ali ati. Oyo kati oyo alina obuzibu. Kati ate n'amala n'agamba bw'aba alinamu essente mu nsawo nga alinamu essente mu nsawo yagamba nti candles tamala kugiika 2. Yatulimba kankubuulira. Akize kubuulira. Omuntu abataliiwo n'otunula butunuzi ku simu. Omuntu ukatambula butambuzi wanoga oh my God. Akadiza kagamba ekintu kimu. Nange nze kennyini weba situlina nnyo connection eriwo. Kankugambe ebintu ebyo Katonda yeesigaliza ekiti. Bwe kimanyiza so. Kyova olaba si kirungi mukazi na musajja kubeera mu kifo nga bali waabo bokka. Okimanyiza nsobola obeera mu gundi, nsobola obeera mu kifo n'omukazi ne tubeera ne mu nnyumba ne tusobola n'okusula mu buliri bwemu nga nze ndi gentleman. Nja okukuba oluyi oyitemu eno kamera. Nze nkubuulira. Okuggyako ng'omu kumwe yaga. Nze ndi gentleman. Ku mwembi kubaako omuntu abeera ayagala okuteekawo embi. Waliwo kyegezaako kati mwena mulowooza kyekimu. Amuyinza obanga bw'oyinza okukirowoozezaako ng'obwongo bino tobimanyize kabikunnyonnyole. Okukirowoozezaako nga obwongo bwesi buliko naye ng'omukumu ayagala akiteeke waba wayagala okiteeka mulala nze nkubuulira okuggyako nga bulijjo mubadde we muba mwebase nga temweyagala nako nga mwebase wano wano anti abantu obuyingira mu buliri nga banjawulo obwongo bwabwe kye buddako okulowooza naye kokimanyi omusajja aba agamba omukwateko
kati nga n'omukazi yali agamba singa nkwatako ukugamba byeddala byeddala kyekituufu kyoyogedde kyokola n'abasajja abayaye wakuyita ewaka abawala bazze bambuuza nnyo kintu kino malevu kagendereko naawe abasajja wakuyita ewuwe akuteerako hora abawala bambuuza ng'omuwala alaba nga gaya ali loko tamanyi nsonga anti hole kutiisa nojja kumpi wange nojja okumpi mbwoti webale nnyo bannange no firimu kyekyo yensonga omuwala no yali aŋŋamba ng'agamba bana eno gaye yenna ali loko ogenda omulaba kifo kiteekamu firimu ezigasa yenna n'asooka akuteeramu horamu naye waliwo akawala k'osisinkana nga tekatya n'okatera muwala ne kagiraba ne kagimalako nekatunula amaaso wekati nga tekasembera yadde waliwo embakiza abawala n'ogamba ono atatyamu yadde buzibu ki ng'omutima gwaka nga kalabiro kagamba abawala baba baabonaabona nnyo kati kakulaba nga otaddewo embeera mbu ng'atidde mbu nawo gwe otidde nze zino nziraba buli kanongaibadde ng'okubidde ddala bbali nolasigaladde mulumu kya isukulu netufa bufi olina okubeera openi yeno twatuuseeyo tugendanga tutuukangayo nti omufu yafudde omufu yafa omufu yafa n'omuwa abantu netubawulya emboozi we yakomye netubabira bye tuyizeemu naye balina okuyigamu kati katubagambe ni ku nsonge balina bekeze kagambe ekintu kimu abantu bakuwa okuba siriyasi abantu tebaagala bintu ebyo biri abantu tv bazivaako ziri siriyasi anti producer teyekyusa ono presenter teyenyenyamu yadde bwati buli kanaku producer amugamba beera wano eno yerayini akazina okavuddeko abantu babikoowa ebyo nga bikyale awo ani yakubye presidential advice awaye ndekanze otya okuwawayo obujulizi ku poliisi bayinza okuyita awuli omusajja yabadde muwanvu lwakuba jasi yabadde ayina ebirevu mwawukana nnyo nze ndekasemanya mbu omukazi bamukubye naye kati okuba otya omukazi ng'akuba omusajja bamukubye oba babadde balowooza bakuba musajja munne kyeŋŋamba bamukubye mbu bamukubye biri all over the news tonnabiraba mbikuteeremu bw'era poliisi kati yatandise dde okunoonyereza yamukubye bawabidde n'omusango bawawaabidde omusango kitegeeza bamukubye nnyo gwe wekka gw'otannabalaba mawulire ago intaneti ng'eyuwaliwo ate nawulidde bagamba omulwadde yadduse mu ddwaliro ate alagawo simanyi mbu omulwadde yadduse mu ddwaliro bamunoonya tebamulaba saa yonna muyinza omulaba ku live omulwadde ebyaddala mbadde wano nga ŋŋamba abantu mbu omulwadde adduse mu ddwaliro ajjajjako vidiyo adduse mu ddwaliro ajjajjako vidiyo eyo nze sirina banene nze ate eri uniform ya yero yogiraba njiti ate naku zina abantu bajamba aleko waasi tewali kyokoze kozi ng'oli guilty oli afuna obusungu naye nga nze kyenyinza okugamba ekisinza okuleeta obuzibu mu Uganda bantu ku overshominga importance eri abannayuganda naye by the way abantu balina stop overshooming importance kati kwera ensonga nze kagamba ekintu kimu ngolowooza nti gwensi yonna no nze kati kwera ensonga kagamba ekintu kimu bano abantu betukolera ebintu bino babiraba ate gwoba oyagala omanya nti abantu bakulaba gweyokya okyegeera yokya mu kamera ojja omanya nti abantu babiraba kyekivaamu nti oluusi tulekeraawo okulowooza nti we najja n'envuma adija ekigambo tagenda kunyiiga anti ekyo kyenkugambe nti abantu abamu balowooza bamugaso nnyo kitegeera n'adija anyiiga kati atadija naye bwanyiiga ate simanyi busungu bwadija waliwo eyamusindikidde amayembe ne gamukuba ayise mu bantu waliwo omuwala eyamusindikidde amayembe ne gamukuba mbu ne gamwokya ebikonde bambi naye nze kyemmanyi nti ennaku z'omubbi ziryana ekitegeeza naye nze kyemmanyi guno omwezi ogulaba guno omwezi gwe twayingidde ogulaba ne guno mbaka gwe tulimu buli ali mulimu guno ng'okimanyi ojjonkera you have your day bagenda kukuba
ate bagenda kukuba naye nange singa nali nina amaanyi nina bloga gwe nali njagala okusinkanamu abantu bagenda kukuba nze nkubuulira ate abantu bagenda kukuba era wojjonkera abantu ompulidde kyeŋŋambye kiddemu okiwulire olina bloga gwe wali ogenda okusisa toyidwa wakubira tolina maanyi singa nali ninamu ekikondi mwali mugenda kundaba ku tiktok nga nina bloga omu gwe nsinkanye gwokuba ebikonde nga mukuba tonziriranga ebyahula balu ebyavaawo mpitewo politiko mwahaha ye dijja ze nkubuulira olinayo abanene anti nkugaye siinaamu maanyi naye singa nali ninamu amaanyi nze sagala byakutuma abantu babakube naye ate okimanyi kuba nze kyenjagala akakonde kange kyenjagala guno omwezi n'emyaka gye tulimu ne guno omwaka bw'ojjonkera omuntu n'ajja n'akukuba poliisi mwesootingire eyo nga wotaateekamu bali banene ng'omujjonkera tetwagalamu poliisi mu bintu bino omuntu bw'omukyokereza n'akukuba mukyokereza abantu buli afe aboogera tukyokereza abantu omuntu bwakusanga naawe sikyokereza naye nze sikyokereza nze mpa mawulire gaba galiwo naye omuntu wakusaba lwakubeera olwo bagategeera obulala era omuntu asobola okukusanga nga wawadde amawulire ge gabadde amatuufu nagaa naye kati gwe nkubuulire agamawe gabadde n'akuwamu zaakuwadde togenda ku poliisi komawo naawe oddemu ow'amawulire nti gundi komanda mudogo yankubye twalaba wano olutalo lwa Palaso ne Alien Skin. Aha kati olaba olutalo olwo nga lwali. Olwo olutalo. Ye Rasta beba Rasta. Byetwagala and Alien, by the way, Alien Skin, I salute you, Palaso, I salute you. Teri genda ku police. Bigwe tubimalira mu ghetto. Good. Yes. Byetwagala ate kirungi bwenna muli ba. Tulaga. Naye nga nkubulire bapate ba NRM. Niwe sibyeyo. Ante abaddeyo banaye ng'oli muti byavudde ku NRM, excuse me, gye byavudde byebyo byabituufu. Tegala kubuulira abantu tegala kubuulira abantu babuulira kuzayiza okwekubira byavudde ku NRM n'ebijjanga biranda naye kasita bonna bali ba NRM baludde nga balwanagana ggwe oli presidential advisor ate oli presidential advisor oli kino baludde nga bayekuba. Wali obaddekawo ng'omanya amazima naye nga tosobola ggogera. Nga tosobola ggoogerako. Walabye abaakubye. Obamanyi? Abaani. Mazima ki? Ag'abaakubye. Gati ate. Abaakubye omukazi. Ani? Mukazi kigwe gw'omanyi mu ggwanga gwe baakubye. Nere waffe ggawo gwali omukazi gwe baakubye. Anange ono yatya. Oh my God. Leka gwe nze seera munene gwe mmanyi. Mukulikeyo mu gundi mu mbaga ya Baby Gloria batugambye nti yemwe abagendayo. Baby Gloria? Gloria embaga bagikola naye mama amalala agalimu wagalaba. Abantu ne bakiraba bubi. Yamulinnya kadagama. I'm sorry baby, I've stepped on you. Byatawulidde na kunoga bino. Obuzibu mwe mwine no laavu y'omukyalo ey'omu miti. Ey'omu muyembe. Byayitawulidde na kuwulira nti amuli. Era omusajja no yamanya n'omanya ono ng'amaze mugamba n'amanyambu abadde amulinnya. Muyina laavu y'omukyalo. I'm sorry baby, I have stepped on you. Imagine no yali alina byayogera ng'alina byatugamba. Namuyaga emboyo I'm sorry baby, nasooka n'ayisawa. Awulira omuntu nga ye. Bannanga abantu abatali mu laavu banyiiza tebamanyi laavu. Wamanyire no laavu y'omukyalo ey'omu muti. Laavu y'okubboda. Anti kati wano Uganda we twazze buli kyolaba kikunyiiza. Akawuna okajjukira. Waliwo mu biseera by'akawuna. Oli mukulu. Lito kisusa. Oli mukulu. Alekeraawo. Akawuna. Bane mmanyi nti no. Kinaanuula. Akawuna ife twali. Naliwo naye tokinaanuula. Baga nnyo bantu. Ate Dduulu. Naliwo awo. Oli mukulu. N'emiti gya Dduulu ogijjukira. Oli mukulu. Alekera. Emiti gya Dduulu mpozi gyali biki? Bitontogolo. Bitontogolo bye bikola Dduulu. Twabijjanga mu ndoomu. Ebyo si bitontogolo. Anti munda mwalimu Dduulu. Kyabanga kiringa muyembe ng'okijjamu. Ogwo omuti si gwa kitontogolo. Ekitontogolo kye kino ekyakolanga akakomera. Ekyo kirala guli omuti kivaamu amasanda nga muteeka ku nsundo. Olwo lukoni. Guli omuti gukulira ddala. Kati ekyo si kitontogolo. Era ekitontogolo kiringanga. No, guli omuti gw'edduulu gukulira ddala ng'omuti. Ogwo gukulira ddala naye ekyo kiba kiyitaani. Ekiriwa? Ekyo kimera ne kigwa. Zijjukira twakifumbangamu ttokotoko. Ekimera ne kigwa? Ekyo ekya Dduulu ekyo. Ekyo ekya Dduulu mukinga mukifumba? Nedda tokotoko w'abaana. Temanyi tokotoko mwayenganga enfuufu. Kyensinga okujjukiramu nayagalanga nnyo okuba taata. Ze saabeerako maama.
wabanga mwana mwabanga ba innocent kati tobikola kati eyo mdedela kuononeka eyo sawa yononeka nze nkyali innocent alize kati kagabe era ogenda kuononeka kola sawa kula nnyo wakula olutalo nga waliwo omuntu akumanyi ate waliwo entalo najja n'agamba nti osegera totuwakulira nayenze mbagamba nina abaana bendaba ku TikTok eyo mweta mu comment section mbulwa kuba mumanyike emabega onsanze nkoze video nolyoka commentinga mu ogunnya nja kubulookinga abantu munaye baagaana okutegeera ebyedde ebyo osegera eno eba birala tuli mbirala omuntu akulowoleza binjako ajago walaba emyaka 3 emabega I'm not the one yes luli ali nayambalanga nga wenjagala right now kati ndyaja oli yankubira nangamba gwe nampita ni yalanga gondi chichi nini ngaba ne omuntu nachoga osegera ne wakuchalo ne chingaba wakuluzi tozukira kusomero twali musomero nsegundi simujjukira azambukutiramu bannange abantu ate mpozi njagala n'okuyisaawo nakinene anayo bankireka abantu banakiraba kireke ajja kireka abantu banyivu anti abantu kati abantu balina lwakuba waliwo abantu ababeera nga ssente bazisubira mu nsawo yo ekituufu nakyo era nga ye bwakusaba contribution alowooza ogendamu akakadde ka ssente nga bw'okwata emitwalo 10 n'ogimu alaba nga atamuwadde alabira ddala nga provided nga najje 10 tegye abadde tagirina nakugirina ate n'ogimuwa ekyo kyogere n'anyiiga ng'alabira ddala olinganga Adija ekyo kyogere anti tuggalewo tofa we Adija kyogere ekyo omuntu mugamba amanyi waliwo abantu abamu nakusaba contribution ng'akusuubiramu bwakulaba nti bwekigozi alowooza ogendamu obukadde nga 5 kati omugamba bwoti kati bw'omuwezo z'obeera olina ayinza n'okuziraba n'atakuweereza ka message kakwebaza ani kakyosooka okukola kiri takuweereza sebo na ka message kati wemanyizo osindikira ku gundi wemanyizo osindisa Airtel wemanyizo osindisa sente eziteke ku simu yo osindikire omuntu musindikire ku Airtel okyemanyize ngera kubulira kyegenda okukola maaso awo bw'omusindikire ku myanti n'ateebaza ng'onyiga reverse kati ng'abira ddala nga talina yadde ekikumi kyo ng'ayogera nti Adija teyampa ekyo nga kiggwa tewasiba ku bantu sebo ng'oyinza n'okumugamba contribution yange ogirambye n'akubuuza mpozi ono njogera naani nga yeefudde nti ennamba tagirina nakyusiza essimu ono njogera naani otera omugambe nanze Adija kigozi kigozi tosooka nze Adija n'akubuuza Adija ki yenna wangi maama meaning that ono asindise zino ssente si yoli gwe mmanyi zino siza abadde alina okuweereza oshegedde kati abantu balina ogw'omuze naye bambi mwetegereze omuntu wojjira okufuna contribution amazima gali nti oba toyina ssente oba teweesobola teri mugagga akuba meeting mu mukolo gwa mbaga era buli akuba meeting mu mukolo gw'embaga aba tayina nedda meeting zowe ziri kubanga mulimu abantu abamu abateesobola ate nga balina abantu bangi ati ekigambo oba toyina oba contribution simeyo gye bakuwadde nze waliwo omusajja yes osaba ate ogamba muze sirya kawungwa nga we tuutera okugaba ebintu ku gundi ku yidi ey'okusala tuwa zakatul fitid muwadde zakatul fitid lyagamba muze sagala kawunga toyagala kawunga nga toyina oyo taba munaku oyo nide omwetaavu teyeroboza nkuwadde 10 mbompadde ki kino wangi kati awo wenyini anti nze wenyigira livaaso ye omanyi bameka kambe ekyebiri kyange wabula kankikomyewo nosooka noba n'ekyebiri kyo kubonaabonera eyo bwereera nga nsobola okukiramuwali eri kofi ku ekyana kyankubira nekiŋŋamba gwe kati wayita malevu ssebo nze nali ntwalire mu kiraasi neŋŋamba kati nekiŋŋamba mpa ku sente mwazifuna oba kati bwakulaba ku TikTok n'alowooza sente tetulina yadde ekyo bannange nawe gikeereko ani wetunayogera nga abantu bagatwogera bubi nawe keera ku TikTok ofune sente ezo njagala emboozi eno tugikubaganyeko ebirowoozo as we wind up manyi okooye oyagala kudduka kugenda yo kamera ekyatulaba producer kamera ekyatulabira ddala naye mbadde nkusaba bambi mu ddakiika 2 oba tugikubaganyeko ebirowoozo nja kuteekawo paati zijjamu bayika nasigala bwereere nga ŋŋamba eddagala liŋŋenda okukuwa erigenda okuzaaza omwana nyina disiga ku busajja bwange ndikuyingize
ate ekirala olina kumala wano wiiki nnamba ng'oli ku ddoozi namaliyo gosese nsonyiwa okuseka naye bannange wotererera omuntu wootererera banaye mu bulamu nga mubutuufu osisinkanye ebizibu naye kati okujjako omuntu okuzanyira eri bweti oyo omusajja oyo kibeera kiraga talina yadde n'akazimu mu ssabo kubanga yali ateekawo kiri ekyokutisaoluddako sigenda mudufu nnene eyo security oleme kulowooza nti nno mufere mudufu nnene eyo eyo si yadda kikemu wallahi abantu baletera emboozi naye abantu tebagala emboozi zino kuziraba oshegeera bagenda kugwa mu bizibu byebimu enkya yamugamba alina okumala wiiki ng'ali kuki ku ddoozi asobole okufuna oluzaalo bale kutulabwe bale kusubscribinga eze Hadija Kigozi bwoba olimpyanika akagamba ku kasubscribe mbere nga nkusibulirawo enkola lero malevu sibula abantu toseka babita balevu bale tulaba